kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjat Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri natugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya 10% goba omufuna nze mpita buyisinze nzije tumalirize byonna kale baba naye kyonna ebinaaba bigize byonna ndowooza kansubire nti ojja kubanga okikolako kale onkubira nze wendi guno omwezi guno mpozi nga gugenda guweddeko awo wensubirira okubanga ntaddeyo kale ekyo kambaleke mu nfuufu yammwe kambaleke mu nfuufu yammwe era kale ngende ate ndabe gentoba n'emirerembe emirala omusajja kyaba nakyo ekimunundula nsuba omuntu alinga oyo ngenda okutufuuka omutuuze gwa Emirates abantu yabadde alowooza nti ndipala enywera muguwa kati noba yabadde alowooza nti ndi wakusaagirwako agenda okutegeera omuntu yani ne bwe yandiŋŋambye nti ndo kyetaaga miliyoni 2 wakiri nanditunze eyerweza kino namagwatala kyajannaleero kiryoke kiddemu mukunfuntirako entamu ndi mulanje etamanyiirwa mwana yamyuka ng'ettungulu omutunuulira alinga munda mwakamwa nga nzira kuggwa yaddugala nga ekiveera wenna ofufunya ddokirako eddiba eritali bereege kuŋŋamba ebyo byakisi ampa obutwakunaba kumpa butwakala abundi nze sijja kumanyiirwa ebyo neyerweza naye ejja kugenda nebwe kinaaba kyetaagisa obukadde 7 nabwo nja kujja sagala kunnengeza simanyi lwaki omuntu annengeza ansumulula ampangulula nempulira nga buli kyenjagala kyonna ne bwe kiba kyetaaga kusingayo maka mwedi ekyo kyentawaanya nakyo kwenkigambe nti wano gwe nfundawo ate n'okukigamba nakyo sira lwaki nkigamba emali ye nagikola gyali nja kumutundawo butunzi mugambe nti wano baguzeewo ng'alaba ne loole z'abali ezirese ebintu zizze sente zange mbeera nazo zintawaanya nkolaki sirijjanga kunyo ntuuse bagamba nti bw'otuuka e Dubai oba omaze bantu babadde America babadde Bungereza babadde Sweden myaka na myaka tebadda Uganda nange bwe natuuka wuno nze no n'obutuuze mbufuniddewo nja kuva eno nga mbuli natuuka eri wawa mbanga kizimbe abajja ffe tubaaniriza abataka baayo ate ffe batuuze nga ne ku mikolo ffe twaniriza nti abo nno bavudde gindi ffe era tuli basanyufu nnyo okuba nti tulabye ku bano ndyoke ntawakkale
buli ajja Dubai nze mbalambuza ate waliwo we n'abasimanyi obutuuze olaba kufuna bufutuuze bwa nsi za Afirika kyekikala z'abantu ndi mukozi buli muntu anjulira olutuuka bwe papu ntandikirawo mirimu nga nsuubula nga nkola mirimu gyange bayi Uganda bannange mponya akasha ak'ebizibu akasha ak'entiisa kasika Uganda akawunya ewannyo ewawe nze ngeze Dubai kantuuka eyo n'ekyakalire si yali ebikazi ebyakola ebisagala obusagala ono antuta ajja kyevuma nja kutuuka eyo mbisaanukula ensaanukula kimu ku kimu nga ninga asaanukula soda mu woteeri kimu ku ajja kunema ogenda nomanyira asabe obukadde 18 nja kubumuwa nga nnyabo ngenda bumuwa kantunda waka mbumuwe naye agenda kukyejjusa Mujira mucha ziraba nno kati gwe sala ebyo ebisigalidde nzije nsiikera omupiraawo asaaga nange yabanalowooza sizirina kati nno kakiraga kantunde eyo buloti lukumaani yangu yabwenguya sente mulageko ntuuke eyo yateezanga nti akimanyimanyi ezange zizaala nze zange ziba mawako teziba ngumba olaba mbadde mbasaanukulira wano nga nkira kasaanukula kakyere ka boxi kakati najja kinyumya nja kutuuka ako yabikidde ono yabikidde bano abaakulanga banninja abeesaanikiranga bikula fesi baligenda okukiraba nga nange bakakasa nti omusajja abagudde ku munga katogo nze siwe neena saagala bintu bimalako mirembe obulamu bwange okumpisaamu amaaso obonze olugulidde ku pata kakati nno embwa egenda okulya emmwanyi ensijja kitegeera oba gwe bazanyirako bamutegeera saagala bintu byakunyere amanyidde n'akamala if my father was there 1 billion ndowooza era yamanya nti si alina okuwasa musajja watu n'afa kino omuganda si kyagamba nti bakuseeredde mu katalo gy'oyombesa kubi ebintu omukazi yabiŋambidde yiri mu kifo ky'okujja nze nenteeka buteesi bintu munkola ate nzize mu kuwuniikirira na kuyomba n'abaaba yayinza okumbuuza nti ate Hajji ngoze okuyakira naye nekimala kyonna kyekinyega ate n'okusirika obusirizi nendisanga nga litugubadde nakyo kati kinyiiza amanya agenze n'ambuuza nti toli mufumbo katanfe bwe nzijukidde ekimotoka kifiat ekyafiira waka kati ngenda okuddayo nange ng'ebyo sikyatubuuza mulageko bulaze nti mu nsi mulimu abantu abategeera omuntu mu nsi alina ebibi naye ajja kyewuunya kubanga mbadde nkayanira sente ziri nteeka okuddayo nga mulage nti zibaddewo sinoonyeza nnoonya ate sijja mugamba nti ebadde hasa okuzifuna wa nefuula nti nzigyeyo bujja nbwaŋambi tukali mubuuza nti kakati Mohamed waliwo ekirala ekyetaagisa sente songa bwaŋambiraawo nti kale zireete nzira mu songo kalabu sabakare kakawita akomewo omulungi wange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kulikayo mukwano gwange omubwati wali osuubira ku bana babiri kulikayo tadenda nnaku zino mudu zo wagenze sikutegeera wenna wagenze misinde otandika ddi ate nasigadde mpanisa mikono Mungu abikuyisize bulungi alhamdulillah ubitambule bitya taata bulungi alhamdulillah tebintawanyizaamu naye era alhamdulillah kiyinza okugenda obulungi inshallah Mungu akkiriza akuteeremu baraka akuteeremu obwangu ya rabbi era tuulako taata kulikayo nanditudde naye tuula teba kikale bwe mba nkwegayirira kubanga n'okutuula nako oli wakwegayirira banna buli kimu kwegayirira n'okutuula era olina kunneegayirira ate kakati bw'oteegayirira ensi oneegayirira kankuleetera akatunda munnange omulungi wange obutunda obwo buleke tunda bwe simanyi ngeri oba obukamula otya ennaku zino bwe butaba busukali mungi buba bwalugiro
bwe buba bugize bunabudaabuka bunaabuzi sirina kye nabadde okumanya kyenjagala mam bono bw'okanywa jawo obutungulu bwo bugenda ne maaso jawo ekyo omukazi gwe tasobola kulaba ekyo ndi obutungulu bwensalira wano bugenda mu maaso n'omugamba ate n'asooka atunula kikutwalira mwezi okulowooza nti kati baŋŋambye kino tugamba olinga kano kamuko weewumbeko bamala kukoonako n'omanya nti waliwo ekigizeewo n'onsituka obutungulu bujjeewo bugenda mu maaso Hajjat saagala ogire manangani ago osibye otya nno Hajji kati okajjukira biri byonna byoyogedde wabadde tumanyi nti omuntu basooka mubuuza ate no wenawena bw'obuduma ddooti olinga entaana zabedda nti baziikamu omuntu yali mu looti 10 mukama waliwo omutawaana tewali ngandabanga obusungu nga buli kati eyo tetugenda wala Hajjat nze mbadde mbuuza omaze ebbanga kinga togenda mukyalo twagendayo nga karantini yakatandika bweti olwatadde mmotoka okuzita okutambula ne tugendayo yetwakaba wano jjojjo naye nti ekyo tekirina buzibu bonna ne balina waliwo omutawaana ate omutawaana gwe tomanya gwate kyogamba tobairanga kawo ne bagamba nti gundi kwavaayo ku Sande ate ku Lwokubiri omuntu gundi ali kyembuuza okijje kugamba bakubye simu yange erirudda kati okiraba kati omanyi ati kyembuuza bakubidde waliwo omutawaana gonna okijje ogenda n'omanya abantu bali mu mbeera ki kwagamba n'otankyayisa bantu kutuuka kulowooza nti Hajji okuva lwe yatwala Hajjati tayagala tamutta kutambula ne batuuka okulowooza nti nkukugira gukubeere wamu muzeeyi Hajji namukubidde eggulu n'akamuwuliza si kyeŋŋamba nga bali bulungi tebalina mutawaana nkitegeera maama alhamdulillah bonna ekyo nakyo atekyezaamu amaanyi naye olw'okubanga eriye wammwe okugenda obugenzi oba nayogedde naye tekimala ogenda n'omalayo at least weeks 3 mwezi n'olaba kuba eŋŋanda n'ekitundu mwe wava mwe wakulira abantu okulaba nga wazze n'okyala n'omalayo kakabanga nakyo kizzaamu amaanyi wange nze mbadde nteesa nti bw'oba olinayo kyoyagala okwogera kigguse emyaka gye mmaze naawe nogenda obugenzi mu kyalo bwe sigenda naawe toweweera tutuuse ku levo eŋŋamba ŋŋende mala weeks 3 eba mwezi oba emyezi 2 mutawaana ki tuuse ensonga